nze nga Ann natambulako mu masabo eritali limu agatali abiri naye neebaza Katonda olw'okuntuusaayo nayo ne ŋŋendayo neebaza Katonda olw'okuba nti ne mu kaseera ako nga njaggayagga nga ndi desperate nga mpulira nti waaba tampadde mwana kale kaŋŋende nnoonye ewalala osanga ewali okubeerwa byonna nga mbigezezzaako nja kukiddamu emirundi n'emirundi byonna bye nakola kubanga mmanyi we kibulikika mu kaseera kano waliwo ali mu kugezaako waliwo gwe yafunye edda ssente nga bagenda kutwala mu ssabo nziza okugamba nti mu ssabo tewaliyo makulu nziza okugamba nti Katonda yekka yagaba ezzadde nziza okugamba yogera naawe nali ŋŋenzeeyo naye wulira tewavaayo mwana tewavaayo ssuubi lyange yadde nga gye nali nditadde mu kaseera ako wabula oluvannyuma lw'okugezaako byonna nga nkooye nga binsobedde ebyaddala nga ne sitaani gwe mbadde ŋŋamba nti kati sitaani osanga yanannyamba kati kantunuulire sitaani nga naye tannyambye wabula nga nnyongedde kubeera depressed nga nnyongedde kubeera nga embeera eyongera kubijja njagala okutegeeza mwana wa Mukama Katonda nga neba ne Mukama Katonda ekisa kitumale era tumwebaza nti agamba wonadda gyendi nange nadda gy'oli wonadda gyendi nange nadda gy'oli we nadda eri Katonda we namanya Anteera okuvaayo n'ayogera ku nsonga z'eddogo n'ayogera ku nsonga z'essabo n'ayogera ku bulumi bwe yayitamu ng'anoonya omwana Katonda bwe yasaba omwana Katonda yamuyamba ate yamuwa balongo so avuddeyo okubeera nga elaboratinga ku nsonga n'obulumi bwe yalimu bwiki nja ŋŋambye akavidiyo kaneeno oba kaddi nina okubeera nga nkola ki nga nkasharingako wano ku SMX Media abantu musobole okubeera nga mukalaba kubanga bantu bangi nnyo abali desperate bantu bangi nnyo abali mu kuyaggayagga bantu bangi nnyo abatamanyi bulamu bwa nsi eno wa gye bulaga wa gye bubatwala ne basalawo okubeera nga bafuna options endala naye ofunayo omuntu eyakutte direction endala naye n'avaayo n'akutegeezaamu ne direction eyo gwe kuli mu bwongo gy'oyagala okubeera ng'okwata mwana wattu teriyo kiriyo at least oguma Anteera yamala ebbanga ddene ne SB4 nga banoonya omwana nga bafumbo naye nga tebalina mwana omwaka ne gugwako ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna nga banoonya omwana ng'abuze just recent nsubira n'abaana baabwe bawezezza omwaka kimanyi bayinza okubeera nga babeera bakulu nnyo bali mu mwaka nga gumu kitundu ekinene esubira tebalina babeera nga baweza na mwaka kimanyi ba last year so okubeera nga yavaayo n'abawa abalina ate mu kubeera nga abawa abaana yabawa na balongo abibamaki mu relationship yaabwe ate yo n'egenda eturninga upside down relationship yaabwe Anteera alaga yamuvinze on n'omuvubuka omuto SB4 naye ali bibye ng'omusajja ndowooza ajja asobola okubeera nga yeeya n'ako akawala ke bagamba Buganda Road naye bannange penge ne information gy'omujja ensonga lwaki saagala kuleeta direct information wano eno nze ndeeta reported stories ensonga lwaki mulaba zonna stories enkola ziri reported kiba kizibu kugamba mbu ate SMX zenkola reported stories gwe abadde takimanyi nga weebuuza lwaki nkola zenkola reported stories amakulu mu kyo nzireportinga bureportinzi kankuteeka akatambi ka Anteera okuba gye katandikira paka gye kaggwera osobola okubeera nga okerabirako naye nga sinnabeera nga kakuteerako kankusawo subscribing onyige ne ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates ddala ngazi nze nga Ann natambulako mu masabo eritali limu agatali abiri naye neebaza Katonda olw'okuntuusaayo nayo ne ŋŋendayo neebaza Katonda olw'okuba nti ne mu kaseera ako nga njaggayagga nga ndi desperate nga mpulira nti waaba tampadde mwana kale kaŋŋende nnoonye ewalala osanga ewali okubeerwa byonna nga mbigezezzaako nja kukiddamu emirundi n'emirundi byonna bye nakola
kubanga mmanyi wekibulikika mu kaseera kano waliwo ali mu kugezaako waliwo gwe yafunye edda ssente nga bagenda kutwala mu ssabo nziza okugamba nti mu ssabo tewaliyo makulu nziza okugamba nti Katonda yekka yagaba ezzadde nziza okugamba ayogera naawe nali ngenzeeyo naye wulira tewavaayo mwana tewavaayo ssuubi lyange yadde nga gye nali nditadde mu kaseera ako wabula oluvannyuma lw'okugezaako byonna nga nkooye nga binsobedde ebyaddala nga ne sitaani gwe mbadde ngamba nti kati sitaani osanga yananyamba kati kantunuulire sitaani nga naye tanyambye wabula nga nyongedde kubeera depressed nga nyongedde kubeera nga embeera eyongera kubijja njagala okutegeeza mwana wa Mukama Katonda nga neba ne Mukama Katonda ekisa kitumale era tumwebaza nti agamba wona dda gyendi nange nadda gy'oli wona dda gyendi nange nadda gy'oli we nadda eri Katonda we namanya nti kati omanyi byonna bye badde bantambuzaamu sibiddamu neebaza Katonda ku lwa byonna bye yampisaamu message gyengezaako okugamba naye mu kufuba kwange ng'omwana w'omuntu mu kulowooza kwange ng'omwana w'omuntu nalowooza nti oba olyawo kati kaŋŋendeko mu ssabo amazima ga Katonda mugulu tewavaayo kubeerwawo kwange oba olyawo kaŋŋendeko ew'omukyala ono gwe bagambye agaba obudomola obw'eddagala ebyaddala Katonda teyansumululirayo nendowooza nti oba olyawo kaŋŋende nkole bwenti mu magezi gange mu kufuba kwange konna nga ngezezzaako njogera n'omukazi afubye njogera n'omukazi akooye njogera n'omusajja anoonyezza omwana mu kunoonya omwana taba mukazi yekka n'omusajja naye abeera mu lutalo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwana wa Katonda ye gwe njogera naye gwakooye gwe yeekyaye gwawulira ng'oyina ennyiike awulira ng'oyina ekiruyi mu mutima awulira ng'oyina ebbanja awulira nga sitaani yaziba n'abaanayo sitaani yakwata abaana bo mwana wa Katonda njagala ogolokoke njagala okutegeeza nti tewali mirembe tewali kufuna mu byonna gwe byofuba ng'omwana w'omuntu naye mu Yesu yekka nze nga natambulako mu masabo eritali limu agatali abiri naye neebaza Katonda olw'okuntuusaayo nayo ne ŋŋendayo neebaza Katonda olw'okuba nti ne mu kaseera ako nga njaggayagga nga ndi desperate nga mpulira nti waaba tampadde mwana kale kaŋŋende nnoonye ewalala osanga ye wali okubeerwa byonna nga mbigezezzaako nja kukiddamu emirundi n'emirundi n'emirundi byonna bye nakola